mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amanya nze Segawa Morishid. Nonno oluvannyuma lw'omwami Bajjo owa Bajjo Events okuvayo n'agamba nti nno abayimbi baseera bagereka ebisale byabwe biri waggulu nnyo ate nga si ze sente ze bagwana. Ye n'avaayo n'ekibaluwa n'alaga buli muyimbi sente zateekeddwa okuba nga asasulwa singa abeera ayitiddwa okuyimba ku kivulu. Wano abasinga obungi beewunyiza nnyo. Donald Mayinja amutaddeko wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 4. Haye n'agenda maaso n'okubaala nga Kaseni kusaasira amuteekako emitwalo 8. Pinki n'amuteekako 15. Abantu beesinze okuteekako sente nnyingi kwabaddeko Bobi Wine bukadde 2, n'ateekako Eddie Kenzo akossa ne Shiba Kalungi ne Rema Namakula. Sente zo zabadde zeegasa bukadde 5, 6, 7 ne David Lutalo. Abalala nga Palaso n'amuteeka mu milioni 3 mu emitwalo 3. Nonno kigeze maaso n'okuba nga kitambula ku social media buli omu ng'agenda akyogerako. Kati yasindike akulwa National Promoters Association yavuddeyo n'agamba nti ye Bajjo bye yakoze bo nga b'ekibiina tebamumanyi era tebakimanyiiko era abikoze nga ye. Newankubadde Bajjo waliwo promota era abamu abageze maaso n'okubeera nga bamuwagira okuli Balunywa ye awagira Bajjo agamba nti Bajjo kyayogedde kituufu newankubadde nti ayinza okuba nga yakyogedde mu mbeera etali ntuufu ng'abadde alina kistatinga mu mbeera ennungi. Newankubadde era mu bayimbi bye yataddemu okuli Walukagga we yagambye nti nno ali wakati w'akadde n'akamu ekitundu agamba nti oyo Bajjo byayogera bifu namuyamba n'okumuyamba n'enzijaawo ku museum okuyimba ku kivulu kye yateeseteese nga neegayirira. Kati agamba atya nti nno siweza bukadde 2 singa omuntu abeera ampangisizza. Kati olubwama naye n'ataakakka n'agamba nti oyo omusajja butuufu alina okuba nga mbongo bwe mwayikamu amazzi. Byabadde bigambo bingi nnyo ate era nga byamaanyi nnyo nga babyerekeza omwami Bajjo. Ye Bajjo agamba nti bapromota be bamutumye era taliiwo nga ye. Agamba mu kibiina mwali ekikulemberwa Abitex, ekikulemberwa Balamu, ekikulemberwa Balunywa, Musa Kavuma oba Ketti n'abalala. Nti bonna ensonga eno bagirabira ddala nga ntuufu newankubadde nti abamu besigigiriza ne balaga nti nno tebakiriimu. Naye agamba nti nyabalekera abayimbi bammwe babaseera akaseera nga kali waggulu bwe mubanga mutandise okuba nga mwekyanga. Kale embeera abwetyo bwebadde ku saidi yeeyo ey'abapromota bakyagenda maaso n'okuba nga basika omugwa abayimbi basente nnyingi. Kino kiri naye era nange mu ndowooza yange ndowooza nti omuntu teweetaba mazina ga nkima ng'otya emikiro kukuba. Waliwo n'abayimbi ab'emitwalo 2, waliwo n'abayimbi ab'emitwalo 3 n'emitwalo 4. Bannange ez'omuntu wabeera tankase kwata sente zimuwa lwaki ate embeera mumwetantala. Waliwo omuyimbi w'akakadde, waliwo omuyimbi wa emitwalo 5, waliwo omuyimbi w'emitwalo 2, waliwo n'ayimbira amafuta nti nze mpa emitwalo 10 nkutuukeko. Kati oli bw'aba agambye nti nze nyimbira obukadde bwe buti kitegeeza gw'olina omwenenya abaako ne kilasi esobola okuba nga emupangisa. Bannange omuyimbi bwe munaamussa n'ogamba nti Walukagga ayimbira akakadde kamu n'ekitundu, kati ate abalala banayimbira mmeka abatandika? Bo banaabeera bammeka? Kubanga Walukagga ayimba kadongo kamu. Waliwo abayimbi abalala era abayimba kadongo kamu mubamanyi. Godfrey Kibijjigiri gye bali eyo bayimba kadongo kamu n'abalala. Kati bo banayimbira sente mmeka? Banaabeera mu mitwalo 4 oba banaabeera mu mitwalo 5. Kitegeeza nti munnange omuntu olina omuvaluwinga audio omu. Edda abantu bakolanga audio ku mitwalo 15 n'emitwalo 2. Saawa zino eno audio ategerekeka bajja kugamba obukadde 2 okumukola.
kitegeeza nti omuyimbi okufuna obufunyi audio atoba okukola audio yali class kale aba mutuufu okweramula naki kyabeera alina nakyo nga naawe omutegesi woosalawo n'ogamba nti kampangisa omuyimbi bw'ati n'omuyimbi bw'ati era n'otandika okugereka emiwendo gy'ebisale n'ogamba ati no ordinary ya 1,000 VIP y'ebiri tebo ya sente bweziti kitegeeza kiva gy'oli bw'omanya nti ku kyalo gyoyagala otegeka omuyimbi oyo sente zo tezijja vaayo ng'ogenda ku cricket oval oba ng'ogenda ku Serena bw'aba akuleza obukadde bwe buti nga naawe otegeka eyo ng'abantu obalega akasente kifuna bulungi nnyo okusinga okwerumya omutwe kale mu mbeera bw'etyo ebintu byakutegeeragana ng'omuyimbi gw'opangisa obukadde 10 akuyimbire waliwo omupangisa obukadde 3.5 anaamuyimbira kisinziira timing omuntu gy'omusanzeemu n'enkolagana kiringawo n'alaba nti waliwo abatunda ebipale bino ebya jiini ebyo n'ogenda ne bakikulamulira 15,000 n'omaliriza ng'okiguza 3,000 then n'omuntu oba ava Sudaani oba Somalia oba wa naye namugamba 15,000 n'agitoola n'agiwaayo kiba bulungi nnyo kati gwe basadde tojja kugamba nti abannange basoolera ongoye kisinziira enkolaganayo n'omuntu oyo mukolagana mutya okitegeera bulungi nnyo so nze kye nalirowoozezza nti kikyamu edda abayimbi bajjanga n'omugabo ogenda kuyimbira obukadde 5 nakkiriza bw'atuuka ku kivulu n'alaba nga kuliko abantu nga omutwe gumu n'ekitundu ng'ate ye main artist ng'asobola okugamba sirinya stage nga tannannyongeramu ssente wadde nakusaba obukadde 5 ngenda kuyimbira obukadde 8 nyongera obukadde 3 naye embeera yaliwo naye webanga eyo embeera tekyaliwo ng'omuyimbi asabira ddala sente ezimujjaamu ekyo sikiraba mu nsonga yonna ensonga yalibadde okubeera enkulu eri emu kufuba okulaba nga abayimbi abo batuukira mu budde ebivulu okubanga biyitamu bulungi ekyokubiri naawe okuteekateeka bulungi ekivulu kyo kubanga waliwo ekivulu ky'otunuulira nga mbutuufu oli yalanze abayimbi 2 ng'ekivulu ekinene ennyo kitaddemu obukadde 30 n'afuna abantu 2,000 okuba mutwalo omutwe bwe bukadde 2 mugamba nti abayimbi tebasasula misolo naye ate nammwe sinti buli kaseera mutegeka ebivulu mu kibuga mufuluma ebweru w'ekibuga namugenda Mubende Kiboga wa Hoima eyo yonna ne weekanga nga poliisi ogenda gisasula 5,000 owulira ow'ekifo opangise kasaawe 4,000 ekyo kyekyenda oteeketeeke ng'otadde mukosi ziri awo ekivulu nga kigenda kuggwa ku ssaawa 9 ogw'ekiro va ku bino ebya Kampala tibane Kampala ekivulu ssaawa 6 kibeera kiggwa ebweru babikubira ddala ne ku 9 ne ziwera ng'ebivulu bikyagendera ddala mu maaso so nsuubira enkola eyo yalibadde ng'etunuulirwamu so si kujja kuttira bantu katale ku social media. This is a